Alright, oli ku Yugi Update Civic Osinziro bango otuwuliriza. Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange ali eyo. Amawulire agaliwo kino nno kikola kya buswavu eri mwami Yoweri Kaguta Museveni saako ne gavumenti ye. Lwaki nkugambawo nti gwe mukwano gwange ali eyo? Wuliriza, tunuulira. Kakati nno oluvannyuma lwabaddeko Speaker Parliament Anita Among okubanga ayisiddwa mu mpisa etali ya kigunjufu oba in such an unrespected way, yakombye kwerima. Speaker Parliament Anita Among yakombye kwerima. Yabagambye temulaba nti no bagamba ensinkano teba ya lumu, nze agawala isigena kuddamu kusinkana muntu wa kibiina kya NRM. Bino byonna waaki tubyogera? Bino nno bijjulidde okubanga mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa yakutte obuvunaanyizibwa n'akoowoola Anita Among asobole okubanga alabikako ku CEC meeting, Central Executive Committee meeting. Naye ababaka be yatumye baakamutemye ne bamugamba mukama waffe n'otusonyiwa. Anita Among abaddeko Speaker wa Parliament, omukazi akombye kwerima, tagenda kulinnya kigere wano yadde n'akamera tetumusuubira. Agambye nti tulaba nti bagamba nti nno eyeetuukidde tanywa matabangufu. Ono ye bino bye bagamba nti nno teyalutumidde mwana. Ye yalutumidde mwana. Yabaga esigenda kulabikako niwankubadde njagala nnyo ebyettafuttafu ebinnonnoggo kubanga tukimanyi bulungi nnyo mwami Yoweri Kaguta Museveni waatera okutuuza executive committee zino atera okusuulayo akabaasa abakungu bonna baba bakiise mu meeting eno. Naye bye yabitegedde nti bijja kubaayo, Anita Among yagambye nti temugenda kundabayo. Era n'asindika omubaka eyatumiddwa mwami Yoweri Kaguta Museveni nti Anita Among agaanye. Era n'ensonga n'aziwa lwaki agaanye okweyunga ku mukolo. Jjukira ebigenda mu maaso oba bye tukyagenda nabyo mu maaso. Gavumenti ekyagenda mu maaso ne investigation n'okunoonyereza ng'ekozesa IGG okunoonyereza ku buli bw'enguzi obufumbekedde obwabadde mu ofiisi ya Anita Among. Nga bakyagenda mu maaso n'okukola investigation mu maka ge ag'enjawulo, kati twategeddeko nti nno baavudde ku maka ge batandise kulumba ne famire ze, nazo batandise ozicekera ng'enjogera ennaku zino weeri, bazaaza. Si kubanga alina ekiwandiiko kya gavumenti kyeyabateresa oba kyeyaterekayo ekirimu ebyama bya gavumenti, yonna yonna babifuukuuza. Tebaagala mmulekera wadde kantu. Embeera bwetyo mu gavumenti eraga oba ekikolwa eky'obuswavu nga yo gavumenti ya NRM emaze emyaka 4 mu buyinza okukola ekikolwa nga kino ng'egenda mu maaso n'okikola kuba tugambe nti nno oba tukyogere tutya, kuba senior officers mu gavumenti mu kibiina mu pate ya NRM ndowooza basaanidde okubeera nga beeyisa, kubanga engeri gye basaanidde okuba nga bakwatibwamu ne baba bali caught in a situation mu mbeera ng'eno ey'akazikizigi nti wabaddewo buli bw'enguzi. Engeri gye bakwatamu omukungu abadde mu kibiina, jjukira Vice President Mulamba mu kibiina kino, engeri gye bakwatamu omukungu etyoboola oba epresentinga ekibiina mu ngeri ey'enjawulo. Kakino ekikola ba NRM kye baakoze kyalaze era kyabakunamizza
era kyabaanise nti NRM weetyo weekwatamu abakulembeze baayo abagituusizza mu buyinza oba baginywereza mu buyinza. Kati kijja kubeera kizibu nnyo owa NRM oli okuvaayo n'akugamba nti kakati ffe mulaba obwesigwa bwaffe tubutadde ku kibiina kyaffe ekya NRM. Wuliriza, oli ku UG Update Civic osinzira obba ng'otuwuliriza, ng'watanatweyungako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo, mwebale kwekuumira ku mayungo gano aga UG Update TV. Ntegeeza mmwe abali e Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, US, UK, mwenna mbaagala nnyo, mwebale kubeera ku UG Update TV. Nammwe abajja ku live zaffe tubaagala nnyo era tubasiima ebyensiso. Abajja ne mukomentinga ne muteekayo endowooza zammwe, mukolera ddala ekintu eky'amaanyi ennyo. Nga we nkugambye nti Anita Among agenda mu maaso n'okunoonyerezebwako ne gavumenti. Naye ne wakati mu kumunoonyerezaako nga bavudde bakuloosinze ne red line, bavudde ku maka ge batandise okwolekera mu maka mu famire ze, ab'eŋŋanda bako n'ab'emukwano abaamuwola bakebere bafuukuuze obuwero balabe embu si kubanga Anita Among alina ekiwandiiko kya gavumenti ekirimu ebyama bya gavumenti kye yakwekayo oba kye yabateresa, yonna bafuukuzzaayo. Naye ng'entabwe eva ku ki? Tuwulira nti entabwe teri ku buli bwanguzi. Okyongera kuba nkibannyonnyoleddako nga maliriza okubayisizaawo information eno ng'obudde tumaze obutunulako nti no bujja tuganya. Saagala kumala budde bwammwe mu nsonga weewaawo muzeetaaga zimanya, naye tugenda kyongera okikiralifying okitangazaamu. We are going to elaborate it more, to clarify it more so that you can fully understand it. Kakati nga tukyeyongerayo, nga we mbagambye, Anita Among akoze ekibadde tekimusuubirwa. Wano we twandirowooza nti ali mu kuyaayaanira nnyo gavumenti ya NRM oluvannyuma lw'omukolako ebinnonogo ebyo byonna tubiyita ebyambyone. Oluvannyuma mwami Yoweri Kaguta Museveni n'amukoowoola abeerewo mu Central Executive Committee meeting eya NRM, era tubadde tusuubira ajja kuyaayaana gye. Tomanya bayinza okuba nga bayinza okumuddiramu nga Muteesa bwe yaddira mba obugulu obutono. Ono agambye waapi, newankubadde omukulembeze yantumizza nti nkiike mu meeting eno, munansonyiwa mumutegeeze sigenda kusobola, era sikiyinza wadde n'akamu n'akaddagala. Namubuuza naye kati ddala mazima ddala Anita Among ani nno gwe badde batumye? Tango Doi gwe badde batumye nga bulijjo. Jjukira Tango Doi ani munywanyi nfanfe wa Anita Among. Naye amubuuza kyekigaanya okukiika ate ng'okimanyi eri waliyo akabaasa ne babigaayagaayamu awo ne babitunulatunulamu. Abagambye oba ki, what come may, sigenda kukiika. Ng'alinga abagamba bye muntuusizzaako bimala, ate mwagala kunkola birala. Ng'alinga abagamba bye muntuusizzaako bimala, temugenda kuntuusaako bintu birala. Jjukira nti, wuliriza, Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yatumizza Anita Among CEC Central Executive Committee meeting eno buli weetuula eba egenda kusalawo era eba egenda tuula kulonda ani gwe bagenda okunominatinga, ani agenda okubeera fulaga beeyala bw'ekibiina kya NRM ku bwa speakership. Era
mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabura abadde asuubira Anita Among okwetaba ku mukolo guno ogw'okubanga basalawo ani agenda okutuula ku bwa speakership nga ye abadde atudde mu ntebe eno abadde alina kyamaanyi kyayinza okugattako. Jjukira balonda agenda okutuula ku bwa speaker ssaako ne deputy speaker. Kino nno bakikola oyinza okugamba nti bo bokaboka be bavuganya n'aba opposition oba ebibiina ebirala bireeta abaabwe. Naye nga bwe twaggamba nti kino ekifo kizibu nnyo kivugamyako gwe opposition olw'ensonga nti kubeera kuwanika mikono mu parliament, abalonzi babeera mu parliament y'eggwanga mu lukiiko olukulu olw'eggwanga Uganda. Kyokka wano weesanga ng'olukiiko lw'eggwanga olusinga numbers zonna ezisinga zigwa ku sayidi ya NRM. Kubanga njagala ojjukire kye nagamba, okulonda kugenda otuukawo wano mu Uganda okw'ababaka ba parliament nga NRM erina ababaka 8 beeyingiza abajja nga bali independent nga tebalina abeesimbyeko, ng'olwo baayita mudda. Yakikola atya? System mwami Yoweri Kaguta Museveni tuwabula gye yakozesa, yaddira constituencies ezaali entono n'agenda constituency ezo ng'azigabanyagabanyaamu. Constituency emu noweesanga ng'evuddemu bu constituency nga 3. Noweesanga ng'evuddemu bu constituency nga 3. Kati obwo bu constituency ng'abagenda mu maaso n'obutuulamu tebagenda kubanga bavuganyizibwa era tebavuganyizibwa, tebeesimbwako era bayitawo bulambalamba. Otegedde ensonga eyo? Kati bayitawo bulambalamba okulonda kugenda otuuka nga ababaka 8 olwedde be bali mu parliament be bayiseewo dda ku sayidi ya NRM. Kyokka nga weetegereza ennyo ababaka eno abali ku opposition obalabalamu bonna bonna bayingidde parliament nga tebawera na 8. Nabo nga bayingira dda mwe mugenda okubalonda ng'eri olwedde bala ababaka 8 gavumenti ya NRM. Kati neeraba nga awo emaze okusekiwalinga ekifo ky'obwa speaker mu parliament egenda kuvuganya na opposition. Ekyo ndowooza mukitegedde nakyo. Tukyagenda mu maaso gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kaakati Anita Among abadde asuubirwa okubaayo nga balonda ekifo ky'obwa speaker ne deputy speaker. Mwami Yoweri Kaguta Museveni yagenze mu maaso n'okulipootinga nga bwe yayinvitinze Anita Among ku bigenda mu maaso ku by'okulonda speaker wa parliament. Era yabadde ayagala Anita Among nga waabaddeko speaker wa parliament kijja kukola amakulu alabikeko ku National Resistance Movement Center, ku Central Executive Committee, ku kakiiko kano aka Central Executive Committee akasalirawo ensonga mu meeting eno abeere nga waali aleme kunyumizibwa bunyumizibwa. Badde baagala abiteekemu engatto ajje era ng'abagamba nti alinga abagamba nti tenze temwina kye munneekwasa. Waki speaker abadde speaker Anita Among lwaki talabiseeko ku executive committee? Kati abadde ng'eyejjako ekibuuzo ekyo ekiyinza omumubuuzibwa mudda lwaki teyalabikako, mwamugaana mwamukola kya? Agamba namutumiza yagaanyi bannange muleke okunsongamu olunwe. Omukyala namukowodde abeerewo wano nga tugenda mu maaso n'okulonda agenda okubeera speaker. Naye omukyala kye yatukoze tekikoleka mutiitiizi, enkoko ekikola bwana bwayo. Omukyala ono twakanyiza mulinda nga wa era meeting yaffe katono tuleme essaawa zitugendeko nga balinda Anita Among teyalabiseeko. Kati mwami Museveni agamba nange nabadde njagala nnyo omukyala ono alabikeko ne teyalabiseeko. Tukyagenda mu maaso, owuliriza, njagala owulize paka gye biggweera. Era ng'agamba nti omukyala ono kyewuunyisa okuba nga yasazizzaamu invitation ye okujja mu executive committee.
era ng'agamba ensonga zeekwasa ziri ku personal security ye ssaako ne ku freedom of movement ku sayidi ya Anita Amongi. NRM Executive Committee etuula emirundi ebiri okusobola okudisikasinga kifo kino ekyobwa sipiika bwa parliament ne deputy speaker, era badde balina okutuula emirundi ebiri basobole okuteesa ku bya sipiika ku kisanja eky'ekkumi ku parliament y'e12. Naye Anita Amongu era nga ye second national vice chairperson w'ekibiina kya NRM ekiri mu buyinza teyakiise era ku mukolo teyalabiseeko, era yonna gye baadde bamunoonyeza tebaamulabye, baakanyiza kutega bitimba. Omukyalo ono yagaanye okulabikako. Omukyalo ono ye Anita Amongi yagaanye okulabikako. Wuliriza, bw'agaana okulabikako era nga n'ensonga ze yeekwasa nti ziri ku freedom of movement, ku ntambula ye ne ku personal security n'ebyokwerinda nga ye omuntu ng'abaddeko speaker parliament. Zizimu ku nsonga za raisins za putinze across ezamulemesezza okukiika mu lukiiko luno. Kakati nno NRM Executive Committee nga bwe nkugambye nti adisi yadde ino tuula emirundi ebiri mu by'okulonda speaker ne deputy speaker ku parliament y'e12. Naye nga bwe nkugambye nti ono obutakiika kyennyamiza nnyo era bannayuganda batunuliranga ekibiina kya NRM ekisasika olw'ensonga nti ono agaanye okukiika. Wuliriza, nti ono agaanye okukiika kyakubiri mu kibiina kino ekya National Resistance Movement chairperson gw'ekibiina ekiri mu buyinza. Obutalabikako kitegeeza ki? Ekibiina kiba kikyalimu amakoona, kiba kikyalimu ebirumira bingi. Kakati nno mwami oli Kaguta Museveni era nga ye national chairman w'ekibiina yabadde amaze okuinstructinga NRM Secretary General Richard Toddy Wong saako ne chairperson w'ekibiina kya NRM ku Electoral Commission Tanga Odoi bagende maaso baanirize bakowoole Anita Amongu ng'oggyeko nga bagambye muteeke wansi ebigenda maaso temubitunuulira nnyo, kino ekigenda maaso mukireke temukiwa budde, wabula ensonga gye njagala mutunuulire mutunuulire okubeerawo kwa vice chairperson Anita Amongu. Era n'agamba Secretary General Richard Toddy Wong ow'ekibiina kya National Resistance Movement saako ne munywanyi wa Anita Amongu Tanga Odoi ono nno nga yatuula ku Electoral Commission agende maaso n'okuinvitinga n'okwaniriza Anita Amongu era ng'amutumye nti genda maaso n'omusaasira mukazi wattu byayitamu ng'alabye nabyo, ng'alabye ne byawera ennembye nabyo. Awo mukyalo oyo awera ennembye n'emisango muli egy'obubbi egy'obuli bw'enguzi egyaki, omukyala awera ennembye nagyo era n'atwala okusaasira kwe. Naye n'agamba nti mutumidde abantu babiri abanene, Tanga Odoi atula ku Electoral Commission committee, kati waliwo n'omulala ono Secretary General Mulambo ow'ekibiina namwe agenda okuwula omukyalo oyo abeerewo. Aba NRM beeguya ne babaka baabwe babeeguya. Wuliriza, naye lipooti we yafulumye ng'ekireyiminga nti Anita Amongu yagaanye okukiika meeting eno era n'agamba Toddy Wong saako ne Odoi bagambe mukama waabwe
mwami Yoweri Kaguta Museveni chairperson w'ekibiina kya National Resistance Movement nti tasobodde kujja, teyeewulira nti ali safe enough okukiika ku mukolo gwe, okukiika ku mukolo nga guno, okukiika ku high level party meeting ng'eno. Agamba tali fit kimala, tali na safe kimala. Kikyayogerako ng'agamba tali safe kimala. Agamba omukolo guno omunene, nize mpulira siri safe enough kukiika mukolo guno. Oli ku Yugi Updates TV, nyongera okujjukiza gwe mukwano gwange atannatweyungako nti kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Abali mu diaspora nabatumiddeko dda, mukola kyamaanyi nnyo okubeerawo ku mayengo gano, okukuumirawo amayengo gano aga Yugi Updates TV. Kakati nno last week ebintu bingi nnyo eby'omuwendo ebya Anita Amongi, okugeza ng'amamotoka Luxurious cars, amamotoka ag'okweddya ag'okulya eswaga, era saako ne office vehicles, emmotoka zeyatambuliramu eza office zabadde akozesa nga speaker wa parliament, zaali zimaze okuba nga zitwalibwa ab'obuyinza, abakuumaddembe, era emmotoka ze eza private ezaaliwo zatwalibwa ku police ku headquarters, ate n'eza public zatwalibwa ku parliament ne zipaakingibwa, zonna ezaali zimuweereddwa. Kati ababuuza nze mwadde mwagala njigire muki? Buli kimu mukinjigyeko. Engoye zange ez'ebbeeyi muzitutte, amamotoka ag'ebbeeyi gentambuliramu n'empulira nga ndi seefu mugatutte. Kati mwe mwadde mulowooza ngenda kiika ntya miitingi yammwe? Era kigambibwa nti Anita Amongo yagenze maaso n'okuwakanya confusion eno ey'ebidduka bye. Agamba nti eky'ebidduka okuba nga byatwalibwa ku poliisi ne biwambibwa kyakaluubiriza nnyo movement z'okuba nga atambulira freely, okuba nga atambula ng'alina emirembe. Agamba tekisoboka. Emmotoka zange mwaziwamba eza mubutuufu otunulamu badde basuubira agenda ttambula ati. Emmotoka ze ez'obuyonjo baziwambye, eza kampuni bazipaakinze, eza parliament zabadde akozesa bamugamba agenda azipaakinge mu paakingi ya parliament, era bazipaakinga. Kati ng'agamba mbadde mwagala njigire ku ki? Era yagambye nze nadde sina mmotoka gye nnyinza kutambuliramu n'empulira mirembe. Era ng'agamba abasecurity bano bakifudde kizibu nnyo gyendi eri Anita Amongo okuba ng'abeerawo mu bulamu ng'ali free nga waabadde. Agamba bamubuzizzaako embiibya. Kituufu yabadde ayitiddwa, invitingiddwa, niye emmotoka ki gye yandibadde akozesa? Wano waliwo abali mu kwemulugunya. Kigambibwa nti emmotoka ze zonna zonna zaatwalibwa, era n'akwata emmotoka zibironging ku parliament zonna zonna n'aziwaayo. Agamba emmotoka zammwe zonna zonna naziwaayo. Agamba nti waliyo slate ey'amaanyi eri obulamu bwange, era n'abatuuze ab'engane bagamba nti eyo slate ey'amaanyi eri obulamu bwa Anita Amongo. There is a slate on her life. Kitegeeza aliwo abyogera. Family source kigambibwa yakootinze statement eno ngezaako kugamba gavumenti okubeera nga balina ebyetaagisa naye ng'obulamu bwa Anita Amongo tebabufuddeeko.
wabula oluvannyuma bino byagenze ku newspaper mu New Vision. Era family kigambibwa yagenze maaso n'okwemulugunya mu mbeera eno nga bagamba these people or security have made it hard for her to live freely. She was invited, yes, but what car will she use? Mbadde mwagala akozesa emmotoka ki? They took all the car. She gave parliament all their cars. There is a threat on her life. Bamututteko ebibye byonna. Emmotoka bazitutte. Ezibadde zeetaagisa mu parliament bazitutteyo. Kaakati mbadde mwagala omukyalo oyo atambula atya? Kyekibwa ebibuuzo ebigenda mu maaso n'obabuuzibwa. Mu nnaku zino ab'ebyokwerinda bagenze mu maaso n'okuba nga bayiibwa mu maka ne mu properties eza Anita Among. Kuno nno kwe kujulidde n'okuteekawo search ey'okunoonyereza mu maka gaabwe, mu maka gwe agali mu Kampala, agali e Wakiso, ebintu ng'ebyo. Kati we bagenze okubeera nga bakebera amaka g'omu bibuga baagavuddeko, bagenze mu maka agali e Bukedya museum eri eyo Namba, ne batandika okukola search warrant, ne basaakinga ne banoonyereza basobole okulaba nga bavaayo n'obujulizi obw'enkukunala obusobola okulumika Anita Among nti omusango gumusse mu vi ogw'okukumpanya ssente z'omubi w'omusolo. Newankubadde waliwo enjawulo wakati w'ebyo bye tumanyi n'ebyo bye tusobola okupuruvinga. Oli ku UG Update TV k'osinzira okuba ng'otuwuliriza. Tukyagenda mu maaso, tukyeyongerayo. Kigambibwa nti no property zino zeekisitengingibwayo ne zirinkinga mu family members n'abo abassociatinga ne Anita Among. Ab'ebyokwerinda bagenda byongeramu, bagenda biteekamu engatto. Era kinajjukirwa nti Anita Among yaforcingibwa okuwithdrawinga mu race egenda mu maaso mu parliament y'eggwanga ekkulu. Eno development yinza okuba ateekawo effect ey'amaanyi era ng'erabika nga embeera eyagala okukyusakyusa obukulembeze mu parliament. Newankubadde ebyo byonna bigenda mu maaso, ye Deputy Speaker Thomas Tayebwa yeetonze eri ebyo ebibi ebyakolebwa Anita Among, naye kennyininyini ng'omugasseeko mu kisanja eky'12 nga bakyali mu parliament. Era agenda maaso n'okwegayirirako munywanyi asobole okubeera nga asonyiyibwa. Okitegedde ekintu ekyo? Kakati eyo nga tuvuddeyo, nakugambye wuliriza nti njagala nkutegeeze lwaki gavumenti eremedde ku Anita Among. Obubbi si bwe bwamukwasizza, ekyo njagala mukimanyi, nabagengera kikiralifayinga nnyo mukimanye. Nabagambye era ne mbasuubiza kyonnyonnyolako, sorry kubanga nkinnyonnyolako. Mwabalowooza nti nno obubbi namotoka gye muyita Rolls emanyikiddwa nga Rolls Royce nti ye yamuzaalira akabasa n'ereeta okukyankalana wakati w'ekibiina kya NRM n'abaddeko sipiika si we guli. Ekyasinga okumalako mwami Yoweri Kaguta Museveni tumwabulwa ne kimubala amababba kwe kuwulira information nti ono omusikyala abadde apanga lukwe kusobola kweddiza ntebe eya mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa ewoomanga ekintu ekirala kyonna kyonna. Bwe yamanyibwa nti ono yandigenda mu maaso n'okuba nga atuwamba, kati of course government eyinza kimanya nti ekyo kiriwo ekityo n'ekulekawo, baba kusangula ku political table yaabwe. After all toli waabwe, tewali agenda banenya. Kakati
ye gavumenti mwami Yoweri Kaguta Museveni tumabulwa bwati bwe yasalawo okukola. Oli ku Yugi Update TV olw'obudde munzikirize enkome wano, mbaagala nnyo era nga mbaagaliza olunaku olulungi. Mweraba. Yes, mweraba.